netuuka ku ssuula egamba nti nfuuka mukwano gwa Muyodi. Muyodi ono ye kaleka kasajja akakankada nga bw'onoolaba. Agamba nti ebbanga nga liyiseewo ttono emmeme yange nesigala kulengera bulengeze ebyo ebyandiko mu maaso g'omwami Piat Sololo ne ku nnyanja, era ne ntandika okusanyuka n'okukola emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okutega emitego egy'engeri ezitali zimu ng'egy'emiriiti. Nabagambako ku mitego gino mugimbuulireko. Emitego gy'emiriiti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda, era n'egy'emisimba ttaka nga tutaddeeko bigu ebitonotono gye twasasiranga ensiko eyali etulinaanye ne tukamala. Emirundi mingi gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Olwali olwo twali tugenda tulambula emitego gyaffe ku Gogolo ne tulengera omuntu ku Katunnumba mu nnimiro ne tugendayo okulaba kyakola. Bwe twamusemberera n'endabanga ye musajja eyampolereza bambi eri omwami. Yali yeebakidde ebiro bingi ddala nga mukadde bukuku naye ng'akyesobola. Yalina ekirevu kya lutuula ekyamukwata emba zombi, kyonna nga tukutuku, n'enviiri ze nga zimukirako obuyiira bw'ejjobyo okutukula. Amaaso gonna gaali gajjudde enkanyanya era ng'agudde embugubugu, ate ng'alabika ng'amaaso ge bambi gayimbaddemu. Yali asomba ntungo eyalimibwa ku nkalajje y'akawaala ako ng'agiteeka ku lukangaga. Bwe twamutuukako n'atulamusa n'atubuuza kye tubadde tukolayo eri mu lukakaba gye twafulumira. Ne tumunyonnyola nga bwe tumukwasizaako ku mirimu gye. Nga tumaze okumulombojera byonna ebimufaako ne mwebaza okumpolereza eri omwami n'ayisa omukono mu maaso obukiikakiika ng'asala entuuyo n'antunuulira enkakaba nassa ekikowe n'afuuwa ekiwa ng'akizza munda era n'aneetondera nga bwe yali aneerabidde. N'atugamba nti baana bange mutuule mbabuulire. N'atuula nga bw'akekejja n'ati n'okuddiŋŋana ng'addiŋŋana erinnya lye nti Muyodi oli n'atuula. Obukadde nga bumuli bubi. Nga tumaze okutuula n'atunyumiza ebifa ku mwami oyo Piat Sololo naye nga byonna bitiisa. Yatubuulira nti omwami oyo nti bw'akuwalana oba tonnafa taweera, era nti takoma ku gwe wekka naye nti n'ab'omu maka bonna abazza ku kkowe lyerimu, nti ate waliwo olugambo olutandise okuyitiŋŋana nti muwala we Mirembe akwagala, so nga ate omuwala oyo abavubuka be yakassa si batono abawambibwa amaaso ge. Omwami yalina gwamwagaliza naye kale ebyo katubima amazzi bisirike. Nze ne mutegeezanga omuwala oyo bwe nali siyogerangako naye wadde okumulabako, naye n'abinsazaamu ng'anyeenya n'omutwe nga bw'agamba nti weewaawo oyinza obutamumanya naye anti munnanga olugambo muliro gwokya n'atagukumye ate kasita gukwokerera mu ssubi ekkalu kitwala ebbanga nga tegunnazikira. Naawe nolowooza erinnya lyo lyayita nnyo mu nsi olw'okutta empologoma. Kakano kyenkana buli muwala akwegwanyiza olw'obuzira. Kale nno olugambo nga luno bwe lutandika ani ayinza okukugaanira olugambo luno oba lutuufu oba si lutuufu? Ekyo tekijja kukulugaana kutuuka ku mwami. Osaana oyige nnyo okulwanyisa amafumu kubanga emitego gye emirala bw'oli gisumattuka olw'okulwanyisa amafumu gwe guliba nsalesale era gwe gulisalawo eggoye. Mba nkyatukotesa omutwe kyakwogera ng'abuze Mikolo n'annyamba n'amubuuza nti kale atalina anaamugunjula kulwanyisa amafumu anaagayiga atya? Ko Muyodi nti obanga musiimye
mujja kujjanga wano buli lwaggulo ye ate obanga mutoola mangu mu nnaku ntono mulibanga temubanguse mu kulwanyisa amafumu. Aba amaliriza kino mukazi we n'atuuka. Yali atunuulidde ebiro bingi era nga n'omugongo biguwese butego mu kamwa ke nga temukyali linnyo na limu mukazi wattu wabula olubungu. Olubungu ge malibu g'omuntu omukulu. Omubiri gwe obufukunya bw'emyaka egyamuyitako bwali bwakuliita dda nagwo ng'amagumba g'olaba ganamye. Mu lulimi lwa leero erimu ku mannya gano ndowooza lyandimugiddemu bulungi. Lukanyala, kati nno amuyita Lukanyala oba eryedda ery'omugangatika. Amaaso ge gaali gasemberera okuzigama era ng'ayogera avumira ate ng'abumbujjamuko naye nga tannawutta ng'ategeera bulungi. Erangi yeesinga obukadde bwali buginaabudde ku mubiri gwe naye ng'alabika nga mu buwala bambi yali muwala mulungi. Yali anfaanana. Kajingo yali amumesse enzirugavu esanyusa era nga mugogodde bulungi. Ne mu kiseera kino yalabika nga asiba byangu nga n'ebimu bambi byasiba bikutuka. Okusekako nno nnyazaala ng'omusaasira nti ng'olowooza nti olusenseko bw'ati oluzisirisa ng'akala ng'akekenuka bukekenusi. Erinnya lye lyennyini yayitibwanga Kulwawo Kulaba. Bwe yamala okutulamusa n'antunuulira n'agamba bba nti olabye omwana ono baaba bw'afaananira ddala muzzukulu wa Pyati gwe yatta? Si baaba yoyo baaba? Ko bba nti nange ekifaananyi ekyo ate mwattu nkirabidde ddala. Ko nakyala nti n'oli baaba bwe yali bw'atyo bwe yali bw'atate bwe yali yenkanira ddala baaba bw'atyo. We yattirwa baaba singa kaakano aliko n'abaana abakulu. Nagenda okulaba ng'ebiyengeyenge bimuyunguka nensulika amaaso gange. Nagenda okugabbulula nga ndaba asangula amaziga mu maaso. Oluvannyuma n'asitukawo n'agenda naffe ne tugenda ne Muyodi eka. Omanyi yatuwaliriza tutuukeko mu maka ge nga tetunaddayo waffe tugalabire ddala. Akayumba ke kaali katono naye nga kayonjo. Njagala nnyo ebintu ebiyonjo wadde biri mu kyalo. Bwe twatuuka ekaawe ate n'atwaniriza bujja n'atulamusa. Bwe yamala okutwaniriza n'atulaga amafumu n'engabo bye yanyaga mu ntabaalo n'ebirala ebyamuweebwa abantu abakulu. Ebyo nno bye byatukusa okutegeera nti mu biseera bye yali musajja mulwanyi nga muzira kungwa. Twali tusiibula mukyala nnyinimu n'ategeeza ng'emmere bweyidde era nnyinimu n'atusaba tumale okuwooma nabo. Newankubadde nga nali saagala kulya mmere efumbiddwa wa bikaata naye olwa Muyodi okutwekubiirako twakkiriza okulya nabo. Emmere yali nnungi ddala. Omukyala ye yaliira ntula ezaali zimyuse nga ziriko n'amalule era n'enswa ezaali zigaayagaayeemu. Tusanga zaagala okugagga. Yali ayagala okunkolezaayo Muyodi ekigaaga ye n'agaana. Yali ayagala kukolezaayo ndowooza bba Muyodi n'agaana. Naye ku lwawo yalabika ng'awoomeddwa nnyo. Yali yabiki. Kati ffe twaliira bugga nga mulimu n'ennyaga. Bannange bino ennyaga kye ki? Kati bwe twamala okulya ne batuwaayo omuvangata gw'obutiko n'olubatu lw'enswa tutwalireko abeeka ne tuddayo nga tusanyuka. Bwe twatuuka eka twasanga nnyinimu yeekabye n'atubuuza mubadde mulegukiddewa. Twalaba atandise okutemereza n'okwenyinyimbwa n'emimwa nga gitoobera ne tumanya nga asunguwaddemu nga tumwanokola gye twali twamunnyonnyolayo. Oluvannyuma ng'ettumbiizi lisse. Simanyi olaba ebigambo bino. Akantuudu kano keetegereze. Basanga nnyinimu yeekabye naye ate gye baali balegukidde bamunnyonnyolayo oluvannyuma ng'ettumbiizi lisse. Mu maka ekyo kitegeeza ki? Gwe ssebo omukyala nnyinimu, gwe nnyabo omukyala nnyinimu n'abaana. Singa nnyinimu aba yeekabye gwe n'omusomerawo nga yeekabye okola otya?
awo mujjeewo ekyokuyiga.